ono ye Lily Puzzle yagize kulema omwami ow'enkodi. Aha, ate mulowooza takubidde Florence Nampijja Amanda live ku TV. Maliriza mwenna abagenda maaso n'okuba nti ate mwekuumira ku CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale okuba nti ate mutuwuliriza saako n'okuba nti mutugoberera. Lily Puzzle yakyaziddwa ku BBS Refine okuba nti ate akola program ne Florence Nampijja. Wabula mu statements ezazaakola abadde agamba Nampijja crash we kati yasazeewo akimugambe ti Nampijja nkwagala yakwanye mukwane. Njagala nkulaga Nampijja bwe yeemodde nga Lily Puzzle ali kumukwana tulyoke tukomewo. Bagamba kambateerewo nnyaaga n'obasuulira nkudi bonna kye bali ku eggwanga lyonna liri ku nkudi nkudi oli otya crash wange nkwegomba hani crash kuva 2016 ng'oli kwani nkwegomba era emirundi mingi nkuloosa gamba abantu abo nti oli mu kusaaga era mbadde naawe mukwana emirundi mingi yadde tomanyi just nakuwa peace of mind ate n'obukuneegombyako butono kana akantu kabiikira Maria kano kayina engeri gye katuulambula ku bukazi ne kiki ekyabaawo okuŋŋaana tosobola oŋŋambye busikwatulirangako ku kigambo ani abigambye ebyo tosobola kusomera bbaluwa mu bbaasa ate ebbaluwa lwaki nsomera ebbaluwa mu bbaasa omuntu n'olaba nti akufa oli musajja mukulu obusajja beeyogerera ovaayo ne weeyogerera omukyala n'omutusiza ebigambo byo n'omubuulira tinno munnange kino nakino ne kati gwe bw'oyagala omukazi nkyogedde ensi yonna eraba okyogedde enjagala obeere hakke yange ey'okusatu olina mmeka hakke 3 nabadde mekka era gwe omu ku nsonga ezantutte Saudi Arabia ekola hijja ne umra naye okimanyi Irene Ntale akuwulira yes Fatuma nno ye Fatuma ye hakke namba kati gwe njagala kwetuuma Anifa kati Ntale ye namba mmeka namba 2 ye namba 2 kati nzo yagala mbere Anifa namba 3 ate gwe mpummudde oba owummudde naye ndowoozaako Nampijja oli otya nga libadde ddene n'okusoomozebwa nakwera kubadde kungi boyi muntu nakwegomba n'olema okusomera ebbaluwa mu bbaasa mpaka lwe nakyatula nakyatula Simon neera abantu abo bakimanyi oli nange naye oba kiki ekyakunemesa Nampijja wange naagala nnyo okwagala munaye naye nenemesebwa oba nange ensonyi zinfiiriziza ebintu bingi okimanyi Nampijja nyina ensonyi olina ensonyi ezo ez'ekisiru zinfiiriziza abawala abalungi mbeera mu kutya naye nti okwatula oba olaba si kiraasi yo naye mpaka leero lwensibye ennyama nkigambye kiwedde kati ndowoozaako ensi yonna etegedde ondaba otya ondaba otya olaba sisaanidde kwagala tunuulira ondaba ndekawo obula tukole ekyo leka tukole kale tukole oli otya gyendi oli bulungi mbadde ndudde okukulabako ndudde ate ne bwensindika obumeseji nkasindika leero omala wiiki nze nno nga njagala kusuulawo ekigambo ne ngamba oba onaakiwulira otya naye bumeseji obuweereza ninze nga tebutuuka oba ndi nyina longo namba simanyi wandi boyina longo namba ng'obusindika manyi namba ebyajindiirako ssente olwo ekiyayo ekyanziba 8 mbu yentuufu mbeera okunsindika mu meseji kuva 2016 naye tebanziramu naye leero nyina okufuna entuufu naye azza maama awo nno naafuna ku tulo abantu basanyusa okukulaba nange nsanyuse nnyo okubalaba lwakuba ntandikidde mu kwogera kibadde kinnuma muli mutya bassebo ne banyaba abalungi omuwala ono temunenya kumwegomba natandika naye wano sho eyasookera ddala ku mpewo twagikola naye by the way gwe omu ku bagesti bange be nasookerako ensonga lwaki nkwegomba enkudi beach festival ng'ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana naye opushinze enkudi ntembeeyeza enkudi abantu bwe batajja banaaba battima bannange otembeeyeza enkudi buli wamu tewaliwo tatuuse bakama bange munaaba battima nnyo banaaba battima bakama abo olwedde bakukolako dde ova